kati namulabye ng'ayogera n'ekintu ekitasoboka. Nze President Museveni we yatandika okulimba n'alimba buli kintu kyonna ye mulimbi. Respect yange ne honor nembi withdrawing. Tokyamuwa kitiibwa. Ate nze mba mugyewa. Nze ekitiibwa nti w'omulabe eri ng'obbawinga naye nze ndi wano naye mu mutima gwange ngamba in my heart kulaba nti ndina okumurespecting mu mutima muno kubanga olimba kati namulidde wano ng'alimba. Bw'oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu kubanga ogwo oyinza otya kugamba nti opposition babadde bagaana kino kyayagala nti kubanga si UCDA ebadde seedlings zonna ebadde zu opposition ezitwalamu opposition. Ebyo bigambo bya Miriam Matembe era nga ono amanyi nnyo General Museveni endya n'ensula ne famire ye era bw'atyo munnange yagamba talabanko muntu mulimba nga General Museveni. Jukira nti ne Dr. Milton Obote yatutegeeza n'atugamba nti Museveni can only tell you the truth by mistake. Ti Museveni okwogera ekintu eky'amazima kimusimatuka busimatusi era naye yeekanganaga njogedde amazima. Kati Miriam Matembe munnange ebimu ku ebyo Museveni byazze nga ajjayogera ebingi mwamutendera obulimba era nga wano mu mpozi yaffe y'olwaleero Museveni yeerimbise nnyo mu demokurasiya. Omu n'ateekawo democratic processes naye nga ate munda waazo bukuusa bwereere. Ntera okubagamba nti akusinga akubisa gw'okutte muganda wange General Museveni akaseera akamu emyaka giyiseewo okwo yeewaanako ko nga dictator ow'amagero n'antalabikalabika ow'ekitalo. Bino no yabyogera twakava mu kalulu ka 2016 newankubadde nga bwe mba njogera oyinza okwesanga nyinza okubyogera nga eyakabyogera naye yabyogera 2016 nga twakava mu kalulu olwo neyeewaananga dictator n'akyemalira ow'ekitalo ennyo abantu gwe baagala ennyo ow'amagero. N'annyonnyola lwaki oba byamaki byalina ebimuwangaazizza mu buyinza okubeera nti bannayuganda yagamba nti balonda mulundi. Jukira yatugamba nti bannayuganda be bamwesibako ye abeera tayagala naye be bamwesibako ne bamugamba naawe komawo kati naye saa talina kyakkola ng'alina okubeera ng'akomawo abakalakati. Kati General Museveni yakatukalakata munnange emyaka egiyingidde 4 ate nga alamuza n'etaano emirala nagyo agyagala. Ategeezeza n'agamba nti a dictator who is elected 5 times nti n'akyemalira alondeddwa emirundi 5 that must be a wonderful dictator nti oyo munnange abeera n'akyemalira wamagero. That must be a special one nti era abeera wankizo elected 5 times with always a big majority nti okulondebwa n'akyemalira oyo okubeera nga alondebwa emirundi 5 ate ng'awangulira waggulu nnyo ng'abantu abasinga obungi gwe balonda. That must be a wonderful dictator nti abeera n'akyemalira wakitalo nnyo wamagero. Museveni bino byonna munnange yabyogedde nga abuuziddwa nti yeeraba atya nga dictator nga twakava mu kalulu aka 2016 ng'era abantu bagamba nti Museveni dictator mubbi wa bululu n'ebirala. Museveni bw'atyo bwe yagamba nti dictator gwe balonda emirundi 5 kubanga jukira lya akesima emirundi 5 kati guno gwakomyewo 2021 obadde mundi gwa 6 kisanja kya 6 kati agenda mu kya 7 kyayagala okukola ki okulamuza kyalamuza
essaawa eno. Kakati ebyo munnange bw'ati Museveni bwe yakola ki, bwe yabyogera, era yagamba nti ye mbu tafuga bwakweraga, era yagamba nti afuga lwakukyusa nsi. I don't govern for popularity, I govern for transformation. Mu kiseera ekyo General Museveni bw'atyo bye yatutegeeza, era bw'atyo n'agamba nti Uganda mu sectors nga ebyobujjanjabi, ebyensoma, amasannyalaze, ku mulembe gwe abikwasaganyiza bulungi nnyo era byatunuulidde ennyo. Era n'agamba nti abantu abamu bakiyita bwannakyemalira, nze nkiyita bukulembeze ewatali munnange kubuusabuusa kwonna. Naye nga bw'otunuulira ebigambo bino muganda wange, General Museveni bye yeewaaniramu, sectors ze yeewaaniramu, health, ebyobulamu, awo naawe osobola okunyinyonyola n'ogamba nti ebyobulamu bitambula bulungi Uganda. Yagamba nti education, ebyenjigiriza, ne bwe tuli eno abaana bakyasomera wansi w'emiti, mubimanyi bulungi nnyo, bonna basome, kiki ekiri eyo. Kati n'ayogera ku energy, ayogera ku masannyalaze baganda bange. Obutaba na nsonyi. Waliwo akatambi ako nga bwe nkakuzannyedde awo aka mmere ya matembe, ndowooza oba kansooke nziremu nkakuzannyire osooka okategeere, kubanga no yategeera obulimba bwa General Museveni. Kati namulabye ng'ayogera n'ekintu ekitasoboka. Nze President Museveni we yatandika okulimba, n'alimba buli kintu kyonna ye mulimbi. Respect yange ne honor nembi withdrawing. Tokyamuwa kitiibwa. Ate nze mba mugyewa, nze ekitiibwa nti w'omulabye eri ng'obaawinga, naye nze ndi wano naye mu mutima gwange ngamba in my heart kulaba nti ndina okumurespecting mu mutima muno, kubanga olimba. Kati namulidde wano ng'alimba. Bw'oba olimba wakiririmba bulungi, oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu, kubanga ogwo oyinza otya kugamba nti opposition babadde bagaana kino kyayagala nti kubanga si UCDA ebadde seedlings zonna etwalamu opposition. Kale amasannyalaze mukimanyi bulungi nnyo wano, amasannyalaze gabeera gavaako buli kaseera. Ne Katakwi juzi gavaako vice president nga gyali alupo, n'atuuka n'okubeera ng'alagira UPDF ekwate eyali akulira ebyamasannyalaze saidi zeeyo, oba wa UCDL oba wa umeme, era ne bamukwata. Nze gavaako n'anyiiga, kubanga eri gyali gyasula tebagajjaako, bamanyitawo omukulu wasula. Jukira bangambako nti transform ezo zonna ezaaliwo ez'amaanyi abasajja baazitwala ku faamu zaabwe, bebagamba tebafuna endala ez'Abachina bwezityo. Kakati munnange General Museveni Media Matembe yakyalowooza nti omusajja byayogera naye byayogera abeera abimanyi nti naye ali mu kulimba. Kati Museveni yagamba nti okubeera kwe ye creditinga kati yewa credit yewa zitiiki, mbu okubeera kwe mu buyinza, okulwa mu buyinza, mbu kirina akakwate, mbu kiri connected ku bantu b'ekyalo, rural population. Ye batunuulidde abantu b'ekyalo be bantu be, abantu b'ekyalo be bamutteeka mu buyinza, be bamulonda. Mu kiseera ekyo General Museveni annyonnyola, jjukira nkugambye twali twakava mu kalulu ka 2016 mbabazaawe yali mu kalulu ako yali mwali oba yafuna zero oba yafuna ki, nenga bwe yafuna bwenkanakana ne zero yali Katumba oye owa mu kalulu ako. Kakati ye Museveni agamba nti bano abantu b'ekyalo ye backbone y'eggwanga lino, abantu b'ekyalo ye backbone y'eggwanga lino. Kati mwe ab'omu bibuga mwe ba oye tabeetaaga ayagala bali ab'ekyalo bayagala, era ye be bantu be.
bye bamuwa akalulu, bye bamwagala ennyo. Era yagamba nti afokasinze mu kiseera ekyo yagamba okuba nti ntera biteka mu president kubanga neerabira nti yabyogera dda. Naye yagamba nti ye ng'afokasinze ku grassroots eza development, emirandire gy'enkulaakulana, ebyobulimi, agricultural initiatives. Museveni era yategeeza n'agamba nti ataddewo unbreakable bond, ataddewo obwasseruganda obutasobola kubeera nga bumenywawo n'abantu b'ekyalo. Era n'agamba nti nno opposition tesobola kumukyalenjinga awo, tewali kibiina kya opposition kiyinza mukyalenjinga mu byalo. Naye mu kalulu ka 2021 ndowooza yakitegeera nti ebyalo byonna mu Busoga mu Buganda byali byamukyayira ddala. Ekyo yakikakasa nti ebyo bamukyawa, kati yakimanyi ekyalo kigenda kirya n'ekibuga, yakitegeera. Naye ng'abantu b'ekyalo bano, abantu b'omu byalo bwe tugenda mu byobujjanjabi, health centers, abamanyi ebyobujjanjabi, waliwo n'abakyala abamu ng'okuzaala nga banywa n'ente. Ekyo mukimanyi, amazzi nga abantu banywa n'ente ab'omu byalo. Era ne kavanira kaabwe ke baali banogamu akasente, mujjukire nako Museveni abantu b'omu kyalo baali bafunye nnyo sente mu vanira, naye bamu kibuga nga tebalima mu vanira. Abantu ab'omu kyalo baali balima vanira. Naye nga weebuuza lwaki Miriam Matembe kyagamba nti bulimba, obwo bulimba bwe nnyini obw'enkukunala, bulimba. Kubanga mu kyalo gye babbira obululu weesanga nga constituent oba a polling station nga abantu beefunye polling station y'emu mu byalo oba mu kyalo, ng'abantu beefunye abalonze Museveni basinga obungi abali mu constituency. Ne weebuuza n'ogamba kiki kino? Jjukira nti akakiiko k'ebyokulonda tukimanyi bulungi nnyo ke kamulonda, era emivuyo mingi nnyo kati yawoza bannansi be bamulonda. Naye nga akakiiko k'ebyokulonda ke kakola ki? Ke kamulonda ko ge mazima. Era yagamba wano mu Uganda bo be basalawo ne Muhoozi n'atuwakasa choosing teri civilian teri aligenda okuleka amagye. Kati Muhoozi omusuubira okuba nti ayinza okuteekawo engeri wa democratic process. Kati bino byonna bya bulimba. Miriam Matembe kyabagamba nti bya bulimba, nti kati yeerimbika mu demokrasiya, timwe mumulonda, abantu b'omu kyalo mwe mumulonda. Waliwo obugambo bakozesa ku gundi ku TikTok neesagala bukozesa. Kakati Museveni bw'atyo ng'atukakasa munnange ti elected 5 times mu kiseera ekyo 2016, elected 5 times and by big majority. But the math of leadership speaks for itself. The math of dictatorship kyekyalibadde ekigambo ekituufu nti ekibalo ky'obwa n'akyemalira kyeyogerera, so si nti ekibalo ky'obukulembeze nga bwagezaako kututegeeza. Ekibalo ky'obwa n'akyemalira. Kakati munnange bannayuganda abamu bw'oyogera kano bagamba nti owange twamukwasa Mukama Katonda, naye kale teri kintu kyankomeredde, alivaawo era alituuka n'avaawo mu ngeri yonna. Kakati we tuli mujjukirako ki? Tuligenda omukompeyaringa ne baamiini, abantu be bagenda okubeera nga basalawo. Ekyo kyo munnange tutakibuusabuusa, naye nga ye mu maaso ge yeerabanga wonderful dictator, has no equal. Teri yadde amwenkana. Wonderful ki? Wonderful dictator.